Kingo yamukuba kasuna yamukuba kambe na musala wa wamala omusala omusayi nga guyika ku kiveera yamala omusala segirinya akutama kuli ku muntu bwati nakutamako omusayi guli nanuunako akawanga bagulawo guleda n'erima ennimiro n'ekasukira ekyono kyagamba musimanya akawanga Aba extenderi musebere wasema aba benda kulinda kwa male kusawa Patrícia está preparando. Open here. Open here. Manage the crowd. Manage the crowd. We are reaching this here. No, don't shoot. Chichi tari wano. As you want to go to Open behind. Open very fast. Open very fast. manyiko limu ya Aisha na Mirembe Bolivia. Let's go for search. Where? What is the house? Nyumba iliwa. Ama unimbere wako don't enter. Okay. Yes. Oh, first off. Kula urigirona, kula onalo, kula. Nani yingira mu nyumba. Kula. Ale? Those who are searching, follow him. Ale? Kale. Those who are searching, please enter. Kale. mama nawe yingira mama Those who are searching. Kasoga, afande Kasoga, wasaidi ukango. Tukirizi wakwata kwana hicho na ina smartphone. buli muntu aso
Kanende. Ino sije twabadde oli mu kusooka. Baba mkazi wangu mtoto. Wewe unafanya? Ndumanyi. Urumanyi. Werugo iki? Wewe mkazi wangu. Anti weru fanya rucha. Wewe wataka muri mu ngeri yo muri wa gulini. Wego. Yamuje wange nakumbe wewe kisibiri. Kaza kubana kolo nabo. Yamukola ati? Yamuje wange namutwale wewe kisibiri. Mkaza kubana kolo nabo. Ya cyari cya blanc. Checho oba si checho. Cyari kigazi bulungi. Niyo kubirikala kuba kiyisi. Cyari kigazi unakifanya necho. Ndize kiko. Kitegereza bulungi. Cyayuka. Cyari cyayuka. Bwe twagenda nituuka wali omuwala Aisha. Bwe twatuukawo emmotoka neevaamu amataala esigala ng'ekola indicator. Omuwala oyo Segirinya n'amukwata n'amubika bw'ati olugoye n'ateekebwa ku mmotoka. Emmotoka eyo ema omuteekako yali tennaba kusimbula. Omuvubuka eno kwe kutusanga. Bwe yatusanga tusala ng'ekimbuga kyava amugamba nti jangu jja tugende nyina akalimo nyina kuwa ssente jja tugende naawe erinnya wa omuyita Sekate. Sekate. Nimumuteeka mu motoka? Iye tumuteeka mu motoka. Nze navaayo emabega n'enzira mu maaso. Oluvannyuma lw'okuba nti bali tebaagala omuwala oyo andabe Aisha. Natula mu maaso ne tugenda. Bwe twagenda emmotoka n'eyambuka. N'eyambuka nekkirira eri gye baakolera emikolo. Emikolo kyegyo. Bwe baatuuka emmotoka n'eweta. Bwe yaweta n'ekomawo. Yakomawo omwana tumusitwala ne tumugya mu mmotoka. Ne tumutwala wali wangulu. Wali wangulu gye tubadde. Bwe twamutwala wangulu n'ateekebwawo wansi. Okumuteeka wansi Kimbugo yajja n'akambe ng'avudde mu mmotoka. Bwe yajja n'akambe Segirinya n'amutereeza nga nange kwendi. Mu kumutereeza ng'amutereeza bw'ati wansi nagwo n'amutereeza bw'ati. Kimbugo yamukuba akambe n'amusala wano. Bamala omusala omusaayi gwe nga guyika
ku kiveera wali waliddwawo ekiveera yamala omusala segirinya akutama kuli ku muntu bwati nakutamako omusaayi guli nanuunako Kimbugwe n'amaliriza omulimo n'amusala omutwe gwonna n'agugirako ddala. Guyamala omutwe gwaguteekawa omutwe ne gusigalawo awo nze kyebava baŋŋamba nti omulimu gwo guwedde ebisigadde byaffe gwe tambula ogende nze nentambula nembalekawo awo nentambula neŋŋenda ewange. wafuna sente mu mulimu ogwo bakuwa sente esente nafuna emitwalo 10 ani yazikuwa eyazimpa ali Kimbugwe netumuteekawo bwe tuti wansinga bwe wali okutuuka wano yali akyali mulamu oba yali afuga? okutuuka wano yali akyali mulamu. mwamuteeka wansi nga bwe wafaanana oba mwakolako biki? Nedda ebibugo tebyaliwo. Mwateekako ki? Wateekebwawo ekiveera. Waliwo ekiveera ekyeru okuddibwako ekiveera ekiddugavu. Omusaayi guli gwayika ku kiveera kye ekiddugavu tegwayika. Omwamala Kimbugwe n'amumaliriza. Omutwe ogulekawo? Omutwe nze nagenda okuvaawo nagulekawo nga weeguli kwago bagugirako ddala. Omutwe gwali gwawukanye n'ekibugulu. Alabako Sekalo Guleda yalimawo ne Kasifu ate amagumba agabadde simanyi naye nga ye Sekalo ne bwe bamuleeta kati akawanga bagulawo Guleda n'erima ennimiro ne Kasifu ekyono kyagamba musimanyi akawanga sina kimanyi. Kakati kintu nankuya simu naŋŋamba baaba ngampulira nti mwana waffe Kizza obatidde Bukango ne mugamba nange nakidda bakunkubira simu naŋŋamba taata si yeye wamma nabuzaabuzibwa nnyo nga sidda kusuubira Nakidde okubanga ye ne bbaawe bali mu luko ne tubuzaabuzibwa twagenda obizuula ng'omugenzi ali na mulimbo e Masaka wekula Nakidde essimu nga ŋŋamba taata nedda natuze n'okutuukayo nendaba omufu n'ebifaananyi bye nga si yeye oli mulala kola bibyo nange nali siyinza kugamba muto wange tituukayo olabe ABCD okutuuka bwekyalabika ng'omwana wange Kizza Mmole nga yeye ne baŋŋamba tibamanyi gyali nabo baawulira nti yabula tibakyamulaba mu kyaki sande nga 3 kati bwe twagenda ku Erosi ne nfuna abaami ne bajja nga bagamba owa Boogere ne tugendayo ne tubuuza wa Boogere ne tumutuukako ne bagamba tugende tumutuukeko tumubuuze. Boogere bwe twatuukayo n'agamba nti yes yamulabako bwe yajja ng'anyoonya mirimo n'amuwa n'emitwalo 2 n'amugamba ayoze engoye ze. Kati awo mbu n'asulawo olunaku zaali 2 mbu n'ava tumugamba yalagaba n'agamba yagenda kunyoonya mirimu ku kyalo ekiddaka oba bakiyita batya mu maduuka eri mu Kinobero kubanga twatuukawoko nga batulagiridde ne ku ssomero gye yagenda okukola ne tutamusangayo. Kati ne tumugamba yadda nti gye yagenda okukola kati bwe bityo bwendi n'okutuusa kati bwetyo bwe tuli naye bannange bannyamba omwana wange kubanga simanyi waali naakamala okufiira omwana omulenzi myaka 27. Bannaye mutuyambe tewulirina ki tewulirina bukumi ku buli muntu yenna buli omu akola ki yefuga omupangisa omuki yenna akola ki kuno kyebumanya kikamala bakazi bangi kikamala bakazi baki si kikamala bakazi kikale kikamala bantu bonna bane tubegaide mutukwateko n'amaanyi. Ekizibu kye tulina ng'abakyala ennaku zino ndowooza ffe tunoonya fees z'abaana natuuse wano nze nasooseewo naye kye nategeddeko nti omukyala ono gwe basembyeyo okutta abadde yali alooni nga bandi anoonya akasente ka looni agende akole ki asasule
kyekyamutuusa ku kizibu ekyo naye yafunayo munnaamugamba nti naye bw'omala okusasula looni nkwegayidde toddamu kwewola ssente kuba awantu wewalaze siwaki naye olw'okuba yalina ekizibu eno alina abaana yaweerera buli kimu kirindiriraani iye era kyamuwaliriza okuddayo. Bannyabo mbeegayiridde oba olina akantu katono kolera kuwako tukuume obulamu bwaffe. Bambi kati abaana be yabalese mu bbanga tewali agenda bakola ki kubalabirira. Abaana ababikola baffe mulekerawo okuwolereza abakozi b'ebikolobero ne kaakati mwatandise dda nti eyo fitina bannanga abantu tebattibwa kati bwe munaamalanga muga nti eyo pulezidenti Museveni waliwa ne Bukango era yatuma abatta bannange tulwanire wamu twejjemu ebyobufuzi tulwanire wamu kubanga olwaleero basse waagundi enkya bajja kutta wamu wo oba batte ggwe kizza ne Nalugira abo bona balabako n'amaaso gange tebiriko gamba nti saabalaba. Eyasooka yali ku kisaawe ky'Ebukango eky'emmanga wa Kalitunsi nga bamusibye bati eno waliyo omuti wano waliwo omuti naye wano wansi waliwo omuti ogumera. Kaakati ku ssaawa eyo tetwasooka mutegeererawo ne poliisi n'ejja ekiro n'emutwala. Luutu ey'okubiri twabadde tuli awo ng'era batugamba wali ku kagga ku Kyanaamirira basuddewo era omukazi omulala mu mazzi. Tutambula ne tugendayo. Bwe twagendayo nga yali mukozi wa Kimbugwe wano wenyini wetuyimiridde omukozi wa Kimbugwe wano wenyini wetuyimiridde. Ekyaddako ne ba poliisi netwala Kimbugwe agenda okuwa statement omukozi wabadde naye atya. Kati bwe bakuba olukiiko abataka nga batandika ono ajayo statement eraga nti Kimbugwe bwe bali mu kikolwa ki ekyo. Naye tubadde tusaba gavumenti tuyambe bwe kizuuka nga kituufu batta abantu basibwe ng'amateeka bwe galagidde bakomererwe. Ebintu by'okufa kw'abantu baffe bano bizze bitukosa naye nga situmanyi bali mabega wa kintu kino. Netwebuuza nga situmanyi. Kaakati ku lunaku olusembyeyo lwassa omukyalo ono twasigalira twemagaza nga tumanyi ani. Naye nga nze omuntu era bino byogera mbidda mukulundu gwe nabiwa. Nze waliwo omukyala nayiba wange nali wange nga njoza ngoyi naŋŋamba nti tata Salo okimanyi nti emabega okutta abantu bano kabogere mwali. Namugamba okakaza nti ebintu ebyo twabaddeko gula mu kibiina wali ku kereziya naye nga kabogere bamwe mulugunya okubanga ali mabega wa bintu bino. Tuli mu mbeera ya kikangabo ebidda mu kitundu bassa abantu abalala gezaako okuba n'abatemu nga bagenda kubuulira bwe battira omuntu. Kyensaba nti kwebaza nebaza bikulu ebyokwerinda basapooti gye batuwadde n'okutulenyera mu musaayi tugira nga tulambula buli wamu n'okukola omulimu omutuufu adda okukolagana ku byokwerinda. Kyemmanyi bulungi tugenda kuba mu buufu abo abatemi abagezaako okusajjaaga abantu baffe kubanga bassa abantu abaweragana n'abamu abaabuzibwawo bamaze okutulaga awantu balagira nti webamutwala n'ensala kijja tuyambako okulanga tumalawo ettemu mu kitundu kyaffe negombula tukatwaliza awamu naye ng'abantu beeraliikirira olw'obutemu butuuza ku bakyala akadde akatono kumpi buli mwaka nga ettemu lino libaawo kituwadde okusoomozebwa ku njawulo ng'abakulu ebyokwerinda amagombula yaffe naye nga yandibadde abayambako n'ababuulira ekituufu. Njagala okuvumirira enzita y'abantu ekika ekyo. Omanyi endowooza eyo nti bw'ota omuntu n'oweesalira okufuna obugagga endowooza eyo eri primitive ndowooza yadda nnyo tetunda ndowooza ya kyalo nnyo eyo tuli wamu abooluganda. Ensonga eyo mbi nnyo era naye okugivumirira n'okubulira abantu baffe bonna nti okufuna obugagga okola bukozi togendamu ebyakuywa omusaayi. Buli oyiwa omusaayi oba weetako bikolimo oba weeyongerako bizibu ebikufuna okwekikanga ekyo kufuna kubi nnyo. Tudde we tutuuseeko mu kunoonyereza okwo era tutulina obumalirivu ng'abantu bonna abaali involved tujja kubasiba tujja kukola ki tandisa okuwulira amaloboozi agava eno ebya fitina ebyo bya bulimba naye ebyobulimba ng'abantu bafudde so agamba nti ebya bulimba. Tuli wamu so mutuyambe mubere cooperative naffe mutoke tukola omulimu gwaffe obulungi tufune obujulizi obumala. Bw'onaafuna obujulizi tutwalewo omuwabi wa gavumenti naye ayitemu bagamba nti bagenda okuga bagenda mu kooti era ndi sure
nga kino kituyingiddemu kigenda kuteekawo okukomenkereza okw'ekintu ekyo. Tuli committed nnyo wamu ne bakambaffe abali ku regioni n'abali police headquarter n'abantu abagambye nti waliwo ekizibu ekiri e Bukango batuwadde support emala naffe tuli bamalirivu nnyo kukolera wamu nammwe tulabike nti ekikolwa kino kikoma kisigenda kuddamu wano.